Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga oba okoze ki nga woba ojabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Ye yali askari ekyanja Dana Skies yali asula bambi kigambibwa leero aleeteddwa mu kkooti tebawoozezza nakoza bamugambidde wasooka addeyo asooke kwegamba waliwo omusango oguyitirira nga baga nti asooka agirabeerako kubanga bamusanze mbu mugundize yalepinzeeko ku muwala yalepinga ku muwala oyo askari oba yene Skies yasooka mulepinga nabyo bisoboka ekirala yasangiddwa ne power bank ebyali eby'omugenzi mu nsawo ye nasangibwa ne earpods mu nsawo y'omugenzi passport y'omugenzi yagirina oba yabadde agenda kugwira 18 ate ng'atambuza yasikayi yaddala sikayi anti munnange yali atulwala yaki zoba yayagala so we babirabye ebizibu kyebyo nga biri enafu omulamuzi n'asooka abeere byabadde na bingi nnyo byabadde yeetaagako kimu ebirala n'abiwa n'aberelatives bayo nabo ne babakwata so embeera bwetyo bweri Diana Skies RIP naye omuwala oyo nga yafa nnyo bambi nga yafa nnyo security ekintu kikulu let me tell you abantu abamu balowooza okubeera ne ba gatekeeper neki that is security nze ndi very sensitive ku security era lumu nja kikulaga nti ndi sensitive very sensitive on security my own security ontegedde nja kikulaga lumu ku gavumenti nze ndi sensitive ku security ontegedde nja kikulaga gwe lwaki ofaayo nnyo wa lwaki ekyo kyekisinza okukulumisa omutwe wa nja kikulaga nti nze ndi very sensitive when it comes to security mu byonna ontegedde mu byonna oba obadde ogamba batulaba wuliriza ate nkibalagira ki nja kiraga gweka ntize ku security ndi mulalamu lwaki nkugamba nti mu security ndi mulalamu I don't trust anyone with my life no one not even Nalongo no ne Nalongo bwe tuba twanyiize bwe nzirayo olw'eggulu nzirayo nzikuse bw'aba yafumbye butwa n'abuyiwa nze Nalongo bwe tuba twanyigaganye sirya mmere antiru nga tuteredde sisobola omukazi asobola okunyiga n'akuwa obutwa ntyanga nebaka ki yasooka okwebaka amala kufuluuta nange neryoka neebaka sisobola kwebaka nga Nalongo munyiivu sisobola anything can happen tolya nko bantu nga baliba musazeeko ebisumuluzo omwana n'atambula nabyo n'akuuliita n'abiteeka mu firiijo otegedde kakati nze security wise ndi very sensitive lwaki nkugamba bwentyo ffenna tuli bantu era buli ekintu lwekituukanga ku muntu nga tolaba musalira na musango weebaze Katonda nti si ggwe kirimu ontegedde kubanga abantu bayogera ebigambo bingi era abaana balinnya ennyonyi era nze ne mbaga bannange okulinnya ennyonyi tekittisa muntu kubanga waliwo n'abantu abasomera mu nnyonyi nze twaliko waliwo essomero erimu lyemmanyi ng'abaana basomera mu Uganda babeera Nairobi naye nga balinnya ennyonyi emirundi nga eno ewiiki nga balina okulinnya ennyonyi okuva e Nairobi okujja e Kampala ati kyenkugamba nti so okulinnya ennyonyi is not an issue anti abantu issue yaabwe ku Diana Skies bagamba nti
abazadde ye be yali yatwala ng'abazadde abaali bamusponsalinga baali basajja. No problem. Omusajja bw'akusponsalinga there is no problem. Ontegedde? Nanti awo we wava obuzibu. Awo si we wali obuzibu because ekizibu tekyavaawo. Ffenna tukitegedde nti ekizibu kyava ku mutemu eyali asikaali waawo. Ontegedde? Abawala mulina ekizibu. Yonna gye musula eyo. Mugenda ne mubeera ne mweyabiza abantu. Yes. Abakyamu. Kubanga olina omusajja wo mugagga buli ssaawa. Gwe asikaali, jangu ogire, jangu asikaali, otwale gundi ono chipusi eyafisseewo. KFC efisseewo n'ogimuwa. No, remember buli lwajja alingiza mu nnyumba. Kukwata gundi nagira emicyungwa sigenda girya. Bireke bivunde bisuule mu kasasiro. Yes. What is better? Okubeera sekiwa oba okusuula emicyungwa gyo mu kasasiro gye waguze ne ssente zo weekoledde. Gisuule mu kasasiro. Kubanga abantu babi. Abantu abamu bali mu mbeera embi kubanga babi. Kati gwe Katonda yakwata omuntu we n'amufuula omunaku gwe wefudde ow'ekisa ennyo. Omwe KFC omunaku agirya. Muleke abeere wali lumonde we ne mwogo. Muveeko tomubipankira. N'alya akawunga ke. Teweesembereza bantu. Mwe abawala mulina ekizibu ekyo. Era kino nkigamba naawe. Gy'obeera asikaali abeera asikaali. Maidi abeere maidi. Buli omu akola omulimu gwe. Totandika kuteekawo mbeera ya relationship eri bogasi. Okyegedde. Ne bwajja ku ssaawa 8 ogw'ekiro. Bannange sinaba kulya. Nkwatayo zino 2. Alaba otodde ku miliyoni. N'agamba kakati ontegedde bulungi nnyo. Kakati ebyo byonna bigenda bijja ne bikula. Ekisooka ekiddako asikaali ajja kuyingira ne mu nnyumba. Ogambe bugambe. Bannange asikaali obadde okimye eki? He's a stranger. Petwakola batugamba don't talk to strangers. Greet them from a distance. Don't be there obudde ku stranger omuntu tomumanyi gy'abeera omumanyidde ku gate. Naye bw'oggulawo apartment yo bw'owetandika omugambisa jangu onnongoseseeko anti munnange saalongoosezza. Abamu bamanyi okuleka ebisumuluzo by'ennyumba ye n'abireka ku gate ya sikaali. Apartment ye nze mbamanyi ekisaasi nina abatenanti sayino. N'olaba n'osanga asikaali nga yalina ekisumuluzo kya apartment y'omuntu nga ye amwesiga kuva ku ki? Yatukuuma wano. Nga tonnaba kutegeera ani abakuuma, tegeera gwe weekuuma otya. Kubanga asikaali oyo y'omu agenda kukwata ekisumuluzo kino akikubemu fotokopi nga toliiwo. Kitegeeza osula bweru. Senga bukya ku makya ne wabaawo mu manipulatinga bajja kuggulawo bakutuukeko ng'otunudde bw'oti. Okyegedde? Oyo skies we yali abeera bagamba nti oluggi terwali lusibe. Ontegedde? Gomanyi kyava ku kyekyo? Ali safe. Tulina asikaali waffe. He's watching. Asikaali kisitaani ne kijja ne kimuyingira mu mutwe ne kimugamba akawala ako munnaye wandikaagadde kalungi nti n'atakomaawo kalina ne ssente n'atakomaawo. Ayinza okuba yajjira ku kintu eki rape bwe yaggwa n'agamba katuge kajja kuwabira. Bwe yamala okukatuga n'agamba nti nedda tokola bw'otyo. Baako ne byogenda nabyo toosike gwe musika kati. N'asika n'akola ki? N'agenda. So kyengezaako bagamba kiki? Nti bino ebintu bye twogerako oluusi biruma. Naye ebintu ebimu tuffe tubyereetera. Ababaziika okumpi baleeta okukola ki? Okululuma. Bannange temucompromisinga yo security at home. Temucompromisinga naddala mu abawala. I have my judge guy, border guy. Nze Nalongo namugana wa border. Kati mutuma bani? Ani akutuma nga tutuma ki? Nze wa border we. Boss. Bankwanira omukazi nga ndaba. Laba ono omulalu. Vuga boda kati sawa zino oli Nalongo waba ina kyayagala. Kiki kyayeetaaga? Get a random border. Naye obeera otya n'ennamba yo wa boda mu ssimu yo? Ennamba yo wa boda. Hello? Bannaye Muzaffar oluwa?
bannange jangu ekeeka ng'amanyi newuwo nze nowa bodaboda ewange tamanyi bwe mba nalinnya bodaboda nga ngenda ewaka ngiviirako mu katawuni nasoba neyeyongerayo bwagenda nejo katambula polapola paka waka saagala kamanyiiro tosobola kuba kati tulina aba bodaboda ng'owa bodaboda amanyi gyokolera amanyi negyosula bannange Muzaffaru oluwa jangu eno ku mulimu osokojje najja ku mulimu kati ntwalirayo gundi n'agenda ewaka kakati omuntu ofaanana bw'atyo wa booda wamusanga ku booda omumanyi nnyo okutandika okubeera ng'amanyi buli every step gy'okola ne lwogera out gw'okubira n'amanya nti ewaka toliiyo nno ne bw'oba okomawo gw'okubira n'amanya nno nti kati akomawo kati ebyo ebintu ebyekisirusiru bwe bityo that is being very careless with your life very careless mutuyambe nese kuyamba yenna naddala abakazi nze mukazi wange namugana bodaboda guy yabirina enamba netugidiriitinga ng'alaba jamu kasasiro saagala wano basajja ba booda in the name of simanyi yatuleetera amatooke bwegaba amatooke tegaliiwo genda mu katale it's okay genda naye ebyo byokugamba yatuleetera amanda anti eyo gwe tutuma mumutumako ki mwana wammwe ontegedde maidi nga naakufumbira emmere beerawo supervisinge kati otaddeko omunnyo gwenkana ki because lwaki okikola bwotyo okikola bwotyo olw'ensonga bbiri ensonga esooka abantu babi ensonga ey'ekubiri you cannot trust anyone olaba n'omuntu gwe bakuzaala naye asobola okukola ekintu kati oŋŋamba otya mbu asikaali gw'osanze ku geeti mukwano gwo nnyo gwapangisa opangisa ku apartment n'omukkiriza n'okuyingira apartment yo yakoleza engoye jazinyanulirako zinteereyo mu nnyumba bannange nyinza okuddamu a bit rate omugamba a bit rate kubanga gw'ovuga maakatu olowooza nti ensi yonna nsanyufu ng'ovuga kamaakatu bw'okagira bannaye afande bayi n'omuwayo ebbiri n'omuwayo essatu akulaba akasawo k'otoolamu ssente mubaleke abaziiko kumbe baleeta okululuma leka akole emirimu gye ne bw'oba omuwadde ng'osazeewo kumuwa tomwekubako nnyo kutuuka ku level eyingira na mu apartment yo kutegeera ne kabadde eriruddawa ne gundi eriruddawa ne kino kiriruddawa because ne bw'aba yesi yakikoza asobola okubaako omuntu gwakuwendulira n'akikola ayinza n'okuba nga ye musajja mulungi talina buzibu n'abaako gwanyumiza bunyumiza mboozi omukazi we muna alina ekisa okimanyi tabulwamu miliyoni nze amanyi okumpaayo ekyebiri naye aba nebbando bweti nga gwagambye mubbi gwagambe n'ayita eri bw'ati najja n'akola ki ate kakati ebyo byonna mbigambe nti byonna tubitunuulirenga mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa be secure security kintu kikulu eri buli mulamu w'omuntu naye security poliisi si yegikuwa poliisi ejja kuggyawo mirambo tokimanyi poliisi enona mirambo ejja kunoonya evidence yafudde atya ate banoonyereza bulungi nnyo kati in fact yo kati poliisi ejja kukola ebyo kola forensic gwe mulimu gwa poliisi kati yakoze forensic netegeera nti alina airport zoli oli waali so be secure the only way to be secure start with you gwogambe nti nedda era ne bwaba bbaawo kasoolira nga ali suspicious mubuuze hani oli okay oli bulungi kubanga nkugambe kyenasookeddeko kugamba nakugambye tiweebazanga Katonda nti ekintu ekimu ekiguseewo si kyekyo munnaye abantu bakola Katonda yabakola bulala anyone can do anything abantu bangi bakola ebintu n'agamba era kati n'oyo omuvubuka bw'omubuuza ekyo wakijjako kyo kikola okimanyi ayinza okugamba ekigambo oyo omuvubuka ali mukomera ayinza okugamba anange simanyi nakyali kintuuseeko ekintu kyennyambala yali mukwano gwange nnyo saalina buzibu naye nti yali mukwano gwange nnyo kati yafa kati beera secure oli ne bw'oba ng'omumanyi bw'olaba eriiso leero limyuse tonneesembereza nnyo tojja nnyo tomanya yinza okuyoola nga neerabidde ti ate ono sisita wange kakati beera secure okubeera secure kitegeeza okubeera very security conscious kitegeeza
kukola bintu bitali bya bulijjo newankubadde nga birabika ng'ebyaki. Kale nze Julie Potential ku Endless Media kwe tubeera, subscribing, liking, commenting ne ku mukutu omulala Glosh TV gendayo. Glosh TV naye tuli naye. Ate wattabbu Glosh. Omumanyi. Glosh TV naye tuli naye bannange olunaku olwaleero. Yeri kamera ey'okubiri. Ate zobedda manyi nti munkwata nti omu akwata ono n'omulala n'akwata ono. Bannaye abali ku Glosh Media twagala okubatumirako mu bbeera efaanana bw'ekyo. Tubaagala nnyo Glosh TV. Ate waliyo TV etali ya media. Eyo ya Endless. Kale musibe bulungi mwena gwe kisajja gwe bw'ofuna ssente ng'obula